Aba bantu barwana na Garasias Natkunda na Cyrus Katungwensi enzarwa za district ya Kabade abatwire bakora imirimo yabo mu rwengo aba okutandika kurwana bagira ubuticereza na hanshonga zemirimo yabo kubanga batukibide simu ngombere kwa sasa teze kitundu nga bagamba musajja bati bamutide kabakanjagala tumanya abasajja bamuse bavaawa abantu bavudde abantu bazze nga bayina enkumbi zaabwe balaga nti bakozi tebogedde gye bagenda kukola ne bajja ku kitundu ne bajja boda ne baleeta batuuse mu masaŋŋanzira ne bagamba boda bakomyawo ababaddewo nga balaba ekiriwo boda olubatusudde awo batandise bokka okwetema bokka babiri ababadde balina enkumbi zaabwe nga bagenda ku mirimu gyabwe. George Kasaga ow'emyaka 33 owabanasibika embuzi aha rubaju rw'omuhanda kuyija kubaramura bamuterefuka aha mutwe eyamwiha omu magara gensi. Omuvubuka waffe adasiba embuzi ekyamazima ne bamusanga mu kkubo badde balwana byabwe omusajja n'amukoona n'amutta. Tuyina ennaku nyingi nnyo. Abamusebe nti tumaje bakola ki gye bava bamusanze mu nnimiro ng'ali kusiba mbuzi ze bamukonera mu akakumbi tugenze obakwata ng'ebisanyizo bigaba bava Kabale situbategedde kate sawe na sente zijo kumutwala mu musolumbe bategedde kati bagala nkole ntya kusawe sina kyakola baba mwagala bamutwale nzolwe bagende bamuziki. Omubiri gwa George Kasaga gwatwarwa polisi aharika ku mahere senta ya Kashatu. Twaganiraho na twahakasirie omugambirizo wa polisi abwagureta Masaka hanshongezi. Natkunda yagenze maaso n'abeera nga atakuba munne amanyiddwa Katungwensi Cyrus akakumbi ku mutwe akamuyisiza obubi bwate kabeera nga kamwasa n'akawanga. Awo nno abatuuze ne baddukiramu nga balabye ogubadde okutaakiriza embeera era mu kaseera ke kamu kanyolagano ke kamu Natkunda Garasias ono n'abeera nga akuba akakumbi omwami Kasaga George William yabadde azze okutaasa ye n'abeera nga omugandi abatura barebera okutangara bwanyuma y'ekemu muri rw'enshebashebe omugombora y'amasho muri district ya Isinziro okurwanira omukoro gw'okubatiza abaana. Nga abaana betuzaala abasiraamu tukola akiika tubadde tukyali awo musaawa 6 ntufuna abantu abatasoose kumanyibwa bwa gye bavudde nga badde bayitirivu nga basuka abantu 20 bazze boonoona buli kimu. Tugenza okuba nga tuli awo tulaba daddi waffe yatulekawo nga yazze abakulembedde neera abagamba abo mubanzitire oba mubakube mubasaayase mwonoone buli ekiri awo. Tubadde tukyategeka nga tufumbye tumaze okufumba ne batuleetera abayaaye tutamanyi naffe abasoose ne tubakanga bo ne badduka ne baddayo. Kati we bazzeeyo ne babulya abaliibwa amaanyi gafuuse matini ne basalawo bakole ki bakomewo mukomawo ne bajja bangi ntugezaako naffe okwetaasa abakazi bonna ababaddewo ne babakuba buli kimu ne bakiyiwa. Aba bashenyaza tenti bayate ebyokulya n'ebyokunywa bacwecereza entebe hamwe na n'ebindi. Shangano rutaro kunagumizamu nayemerera gasine ya rugo weye yantere nkoni yaja ngo hano nyoti nkwenda wo muntu ngo arugano yantere nkoni na no muhumu na katoto yantere ruhi enkoni dara sini ku yantere nkoni. Omukurwanaga nuko aba basaga bahutaza abantu bana kandi aba bantu babugana umuhanda babantu babakature nkoni. Nyokuna bare nakwata omuhanda niruka natora kuriya nkanale yakwata simu y'omuhara yajinaka yakwata omukazi ondiijo jakirinoria na ninjenda nawe ayizahore yamutere nkoni nyowe niruka nagwa hansi
nimuka agenda n'abasiga mbwenyo nibyo nareba. Hadija Kapere mukuru w'ekezi nagira ngo atwire narwana niba okwihamunagaho mwaka gw'2028 kandi ngo yija ibembire ntacimazirezi bakaremesa okubatiza bijukuru. Naye ng'ensonga enkulu mbadde nyina akiika y'omuzukulu mu maka gano ate nga bba wange amaze emyaka okuva 28 tali mu kyokka naŋŋaana n'okukola akiika y'omwana ate nga naalipootinze owa RDC ate ne RDC yennyini n'okuva ku makya njogeddeko naye naŋŋamba mbeerezeemu nkola akiika so syogedde naye ku makya lukka naye mabeegako namukubira essimu naŋŋamba beerezaamu okola akiika kuba akiika teriimu ki buzibu. Ngagira ngo nobu yatanire niba atwire namugenda hakagere ari kumuremesa obutakora mukoro gona bona nga famire ze naye nga ina konvoyi y'abayayi nga 10 balina embazi balina enyondo buli kimu ekyobusi badde bakiina kubanga buli kimu kyonna bakyonoonye buli kimu badde bakiina. Polisi yahika omwanya ogwo bitu tiyabasa kugambira kamera ziitu. Ahabwa TV West and Elias Rutugusa na Sandeke William.